Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Omulabi waffe wa programu eno ensulo ey'enkya nkwaniriza nate mu programu eno. Nkwebaza nnyo nno nnyini okuba nti olonzeewo okuba naffe enkyene olwaleero. Okuba ekigendererwa kya programu eno kwe kuba nti tutandika olunaku nga twebulalaganya ne Katonda waffe, omutonzi waffe. Okuba nti tuzuukuse si kyasalira nti oba is our privilege, nedda, kisa kya Katonda. Kale gwe nange akkiriza nti waliwo eyatutonda, kiba kya nsonga okwogerako naye. Wamma akafaananyi nti oli mwana mu maka ga kitaawo ne nnyoko, kiba kya nsonga okubuuza ku taata ne maama bwe baasuze, ate nabo ne bamanya bwe wasuze, ne bakwagaliza n'emikisa egy'olunaku. Aliwo okuyisa mu programu eno ebaawo buli lunaku luno ku ssaawa 12 okutuuka 12:30 wano ku 3 ABN. Nze naaliwo okugikutuusaako leero. Ndi mukadde wa kanisa Dr. Saul Muyigwa Mubanda, nga mpeerereza mu kanisa eya SDA Kampala Central Church, nga nina ebitongole bingi byendabirira ne Jeko famire nga mwentuula mu famire zaffe ku kanisa. Awo nno wempeerereza Mukama, nsaba tusooke tuwenge mu mikono gye nga tetunnagenda mu maaso. Omutukuvu ennyo Katonda Kitaffe Ayinza Byonna, nga kyattendo nti nataate otukkiriza ne tuba nga tukyalina omukka ogw'obulamu mu mibiri gyaffe. Tukwebaza nno Kitaffe olw'ekyo era tugulumiza erinnya lyo. Kaakati nno nga tugenda okuwulira ekiva mu kigambo kyo, gula amatu gaffe tuwulire. Nze agenda okwogera kwata ku bwongo bwange, kwata kamwa kange n'olulimi lwange, ebigambo ebinambaamu bibe ebyo byokka byebagala abaana bo bawulire. Weebale Kitaffe kuba oli mulungi gye tuli, ate weebale nti owulidde okusaba kwaffe n'okwebaza, kuba tubisiza mu linnya eddungi ery'Omwana Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Andaba weebale nnyo nate. Omutwe nno ogw'ekyokuyiga kyaffe olwaleero gugamba nti ensobi ennene, the great mistake. Era olunyiriri lwe tugenda okusimbako essira lusangibwa mu kitabo kya Matayo essuula ya 24. Olunyiriri tujja kukozesa lwa 14 era lugamba bwe luti nti n'enjiri ey'obwakabaka eribuulirwa mu nsi zonna okuba omujulirwa mu mawanga gonna, awo enkomerero n'eryoka ejja. N'enjiri ey'obwakabaka eribuulirwa mu mawanga, si 30, si 40, si mu Africa, si mu Asia, naye mu nsi yonna. Olwo nno netulyoka tulowooza ku kudda kwa Mukama waffe. Ekyo nno kirina bingi ekitegeeza eri gwe nange eyeesunga okugenda eka, eri gwe nange awulira nga ensi eno ekalubye, awulira nti ensi eno emutamye. Eddagala lituweerebbwa enjiri ey'obwakabaka kubuna
mu nsi yonna. Nga nagenda wala nnyo, njagala okugabanako naawe akagero akamu, oba nkayite kagero, kuba kano sikawa kayima na wangu kuba kaaliyo. Waliwo omwami omuvubuka Kim ng'ali ne munne bwe baali babuulira enjiri. Mukimanyi nti ababuulira enjiri okuva ku nju emu okudda ku ndala tuweebwa amagezi okugenda waakiri babiri, omwami n'omukyala. N'abavubuka bano baali omuvubuka omuwala n'omulenzi. Baali bakatandika okukola okubuulira okw'ekika kino, era bagenda ew'omukyala omu eyali aweereza okusaba kwe okuba nga afuna ebyokuyiga okuva mu Bayibuli. Baatuuka ne bapaakinga emmotoka yaabwe ne bagisimba mu maka g'omukyalo ono. Mwattu ne bagenda ku luggi ne batandika okonkona. Ne bakonkona emirundi egyawerako nga tebawulirayo kanyego. Kw'okuba olw'okuba nti gwe gwali omulundi gwabwe ogusoose okugenda mu kuwulira okw'ekika kino, balina emyoyo ebiri. Nga kw'okuba batidde kamba kyekinaava mu nda eyo nali nkikozeeko nga tugaba buli plate nga waliwo effort, naye nga mu butuufu waliwo okonkona. Olinaabagamba don't waste my time, naaba n'eddoboozi nga likaayufu. Kale n'abavubuka bano nga bali ku mulundi gwange ogusoose baalinamu kano nti kale nno obaolyawo singa tewabaddeeyo avaayo kutugulira. Era Katonda anaaba ategedde nti ffe twabadde tuli beeteefuteefu okukola omulimu gwe, naye gye twagenze tebaatugulidde. Kale nno ne balyoka bongera okonkona. Oluvannyuma lw'akabanga baasalawo beeyongereyo, baasalawo baddeyo eka, nga ndowooza nti bawulira nga abafunye relief. Nti ffe tutuukiriza, tubadde tugenze. Naye nno baba bafulumye batuuse ku mmotoka yaabwe, laba omuntu n'ava mu nju n'ajja n'agula oluggi kwe baali bakonkona, n'alyoka ababuuza nti mubadde mwagala ki? Mu kubabuuza n'alyoka ne bamugamba nti nyabo tubadde tuzze anti twafunye mu mail nga ow'omubaka muno asaba okufuna Bible study oba okuyiga Bayibuli, kyekituleese. Kale nannyinimu omukyalo ono kyava abaaniriza mu nju, n'abategeeza nti mu kukonkona kwe babadde bakonkona ebbanga eryo lyonna yaluddewo nga tannabagulira, olw'okubanga yabadde mu kisenge eky'emabega mu nju ye nga asaba Mukama nti Mukama njagala okuyiga Bayibuli.
nenfunira abantu abananjigiriza bayibuli. Laba omwoyo bw'atambula, ono ali ku maviivi mu kisenge mabega asaba Mukama okumuleetera n'amukolaki abanamuyigiriza bayibuli. Ate eno ku luuyi eno nga Mukama aleeta omuwala n'omulenzi bali ku luggi bazze okuyigiriza bayibuli. Of course abavubuka bano kyabasanyusa nnyo okuba nti baali bafunyewo omwuka nga baanirizibwa bulungi, omuntu nga mutuufu abadde abasuubira. Kale no wano njagala okusimbula omutwe gw'ekyokuyiga kyaffe we gwasimbuddwa nti tukola, waliwo ensobi ze tukola. Pozi nga sinakituukako ekyo, kino kinzijukiza waliwo Filipo n'omulaawe. Story abasoma bayibuli mwali mugimanyi, omulaawe ng'ali mu kigaali adda mu Ethiopia, ate laba asoma bayibuli, ate laba omwoyo bw'agenda n'abulira Filipo nti owange genda osinkane omuntu bw'ati ne bw'ati ali mu kigaali, genda omuyigirize. Laba omwoyo bw'agatta, era Filipo yasitukiramu n'agenda okukakkana ng'omulaawe abatizibwa olwo lwennyini. Ensobi gye tukola eriwa kwe kulowooza nti abantu abamu tebajja kukkiriza. Tugenda ne tutunuulira abavubuka, oluusi basaza ebimemeya, oluusi enviiri basibye ezifaanana zitya, ne tulowooza mwattu nti abo tebayinza kukola ki, tebayinza kukkiriza. Tetwetaaga kumala biseera. Oluusi abo bayita abantu abajja mu effort oba mu nkuŋŋaana z'enjiri n'ogaa nti kati oyo omurasita tetumwononerako obudde tugende ku mulala. Oluusi ne tutunuulira abantu abamu mu ddiini zaabwe ezimu ne tugamba oyo eddiini eyo tetwonona biseera, tayinza kukkiriza Yesu Kristo. Ne tutunuulira abalala nga bazeeyi bakulu, nogaa kati ono omuzeeyi amaze mu ddiini ye myaka 7, myaka 8, myaka 6, kakati mwononerako nti obudde, tayinza kukkiriza, ali already grounded, tayinza kukkiriza kuwaayo bulamu bwe eri Kristo. Naye nno muganda wange mwannyinaze, ensobi nnene ddala gye tukola, kubanga ffe omulimu gwaffe kubabuulira, era ekyokuba nti banakkiriza eyo si nsonga. Yes, kwokuba ababuulizi b'enjiri mu kiseera kino tutunuulira ne tugamba ensi nga efuuse enzibu nnyo, ensi ng'eddiini egiweddemu, ensi tekyayagala, bangi gye bakyayagala okubaako kakwate konna n'ekkanisa. Tusoma mu nsi ezimu nga tebakyakkiriza n'abaana kusaba mu ssomero oba mu class, okuba nti basaba nga lessons oba lectures tezinnatandika. Abamu mu nsi ezimu n'okusoma bayibuli oba okusanga nga oliko omuntu ogabana naye ekigambo kya Katonda tebakikkiriza. Y'ensi eyo gye tulimu. Kakati omubuulizi w'enjiri n'awulira nga afunye okutya okuga nti abantu abali mu nsi bwetyo ntandika ntya okubabuulira ku Yesu Kristo. N'ate ng'olunyi lwatugambye
nti n'enjiri n'ey'obwakabaka eribuulirwa mu nsi zonna enkomerero n'eryoka etuuka. Ekitegeeza nno nti bwe tuba nga tuli bakusuubira Kristo kudda, gwe nange tulina okuba nga tukola emisana n'ekiro okulaba nti kino abantu bafuna ekigambo mu ngeri zonna. Yes, nze bwe mbaano mu Uganda nyinza obutagenda Russia, nyinza obutagenda mu America, naye nze wano mu Uganda wendi nkoze ki? Nga sinnalowooza nti nno wali eri mu Asia, wali e Bulaaya, bangi tebannaba kuwulira kigambo. Nze abaninaanye wano, oba oli Kasokoso, oba oli Masaka, oba oliwa, abakulinaanye bategedde ekigambo. Singa tunalaba nti buli omu waali atuukiriza ekyo ekigwanidde, buli omu waali agabanye ku Yesu Kristo, tujja kwesanga nti ensi yonna etegedde. Mwannyinaze Oluganda ndaba kusaawe njagala okutegeeza nti abantu bangi be tukozeeko ensobi okulowooza nti bali bulungi, nti banyumirwa bye bakola, bali bubi era basaasirwa, era balinda omuntu ajja okubabuulira ku kigambo kino. Juzi nali ntambula mu takisi, nalinya takisi lwali lugendo luwanvuko, naye driver owa takisi yali bayogera kumpi lugendo lwonna n'omu ku mwami omusaabaze yali atudde maaso. Omusaabaze yali atudde maaso nga mutamiivu gwandiise lujuuju, era yatandikira emboozi kwe yava. Tulina ekitundu katawuni ke twayitamu ku poliisi emu, n'aga nti awo nno bansibirawo okumala essaawa namba, nti kubanga ono lwaki bakusiba, anti bansanga nywedde omwenge ntamidde mu ssaawa ez'okumakya. Awo emboozi we yava. Oli driver yali tanywa mwenge era n'agumirira nnyo, ng'ategeeza omusaabaze ono nga bwe yali akola ekyobusirusiru, nga bwe yali talina buvunaanyizibwa. N'omusaabaze ono naye n'agezaako okwerwanako, ng'amutegeeza annyonnyola obulungi obuli mwenge mu kutamiira. Era n'atuuka n'omugaa nti era gwe kati n'onkolera ekisa n'obaako onyimiriza n'enfunayo katooti kawaragi, kiba kinkola bulungi nnyo. Naye ekyanneewuunyisa nti tuba ku kilomita 3 tuba tuluzaayo kilomita nga 3 tunaatera okutuuka e Kampala. N'alyoka ayogera amazima embeera gy'alimu, n'amugamba nti kokuba kituufu ebyo byonna bye badde oyogera ku bubi bw'omwenge bituufu, naye kati simanyi na kyakola, kubanga taata wange yagezaako okunzija ku mwenge n'okunkyawa nankyawa, n'empira n'omwana wange ne bagaana okumusabira mu ddiini yaabwe nga bweri. Nti naye omwenge gwanema, era ne tukyawagana ne taata wange kuba nali nswaza eddiini ye n'eddiini yo naye mwe yazaalibwa. Nti ne mukyala wange naye yagezaako okunteera eddagala mu mmere, naye omwenge gwagaana. Kwegamba olabira ddala nti omwami ono newankubadde yasooka okuguwaana n'okulaga ekifaananyi nti ali bulungi, naye deep inside him ng'ali mu buzibu, ali mu kunyolwa.
yensobi nno gye tukola ng'osanga oli atamidde olunaku lwonna ne tugamba kati oyo tumuonako lwaki obudde, naye nga kituufu kiri nti ali yeetaaga obulokozi, era singa nga tuba tugenzeeyo tujja kwewuunya nga tusanze nga kkiriza. Yes, waliwo muganda wange omu yagenda, yalina omulimu wano mu banka, naye mu myaka eyo egy'ekyenda early 90s, abantu baali bagenda ku kyeyo e London. Mikwano gye mu Kampala wano abamu baali bamusookayo dda, naye bwe yagira n'afuna visa, era mu kufuna visa n'atuuka ne bamwaniriza bulungi. Mu biseera ebyo nga bw'ogenda e London n'owaayo paasipooti yo nga bakiyita kuwaayo katabo, nga bakuwa ruumu yo, bakuwa fridge, bakuwa ebyetaagisa, nga ne buli week bakuwaayo some pounds. Naye nga kati awo nga bw'ogenda bw'okuba ekyeyo, naye ennaku ze yamalawo nga visa ye tennaggwako, ng'alaba banne bagenda, abamanyi ekyeyo kye London mukimanyi nti ono agenda n'alonda amagi, ng'alonda amagi n'atuuka eri, aba atuuka eri ate nga zizeemu okubiika nadda eno, olunaku n'alumalako ng'alonda amagi, naye ng'agenda okuludda n'agwa ku kapeti awo, banne ne batandika omunyimba omugongo. Muganda wange yalaba ebintu bino n'agamba nedda, nalese omulimu gwange gwa bank nina okudda e Uganda. Nga mu nnaku ezo zonna bamugamba waayo akatabo, waayo passport, n'agaana. Naye ku kiro ekyasembayo banne bamutegeeza nti muganda waffe, mukwano gwaffe, tubadde tugamba okuwaayo akatabo, naye okoze kyamagezi ogaana okudda eka. Kuba ffe twakawaayo ne tugamba nti tuli bayeekera ba ggwanga, naye kati tetwakyatukkiriza kudda Kampala, naye at least gwe osazeewo ddeeka. Kale nno abantu bangi tulowooza nti bali bulungi naye nga bali bubi, beetaaga obulokozi. Tuleme okukola ensobi eyo okulowooza nti abantu bano tebeetaaga Yesu, tebayinza mukkiriza. Si buli omuntu ajja kukkiriza. Kristo si yagamba, naye ffe kyeyatugamba nti tukkirize okukola naye, tukkirize okukola n'Omwoyo Omutukuvu atutwala eyo eri abantu olw'edda abamu be yateeseteese dda, tulyoke tube nga tutuukiriza olungi kye twatugambye nti n'enjiri n'ey'obwakabaka eribuna mu nsi zonna, enkomerero n'eryoka etuuka. Nsaba nno muganda wange mwannyinaza ndaba enkyeno okkiriza Yesu akozese, nange nzikirize Yesu ankozese, tugende tutuuke ku bantu be bayagala tutuukeko, n'okutandika ne leero. Weebale nnyo okuba naffe enkyeno ewaleero. Nsaba ate twebaze Mukama ow'ekisa, tukwebaza kw'oyongera okuba omulungi gye tuli. Otujjukiza enkyeno ewaleero obuvunaanyizibwa bwe tulina okutwala enjiri eno ey'obwakabaka eri ensi zonna, eri bantu naffe bonna. Kitaffe nkozesa n'abo abandabye n'abo abanandaba essaawa yonna. Kitaffe tulyoke tuukirize obuvunaanyizibwa buno. Tuwe omukisa olwaleero. Alina ebizibu kitaffe bijjeewo, bitukolereko, tube nga tuli beesigwa gy'oli mu mbeera zonna. Mu linnya eddungi ery'Omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.